Ochalaba okwanjula n'embaga. Ndi musanyufu nnyo oba tuli basanyufu nnyo kubeera wano naye nga ndowooza tuze tukikola buli kyekumayibu olwategeka tubeera wano kale tukabaza nnyo kyeya webalinyo webayire ddala kubanga tulya biwataleka tulya ne tukoowa oba mukitegeera ekintu ekyo naye tusuubira nti buli lwe tulya oba nammwe bwe mulya mubaako ekyokuyiga ndowooza temujja wano okulya buli nemukola ki ne mugenda lino ssomero abaana babeera wano eno kutulagako kwebyo ne bakola ki ne bakola nze nno nyinza okwawukanamu naye abalala bakitunuuliranga nti abaana basoma ebintu nga bino bafuna emirimu n'ebinga ebyo owange obadde okimanyi nti no obufumbo obungi okufa nga bakyala tebamanyi kufumba babeerayo ne banoonya ffe nga tebamanyi gyetwayigira abasajja amwe tuba tutte kubanga ffe tumanyi kukola ki okufumba abakyala temumanyi kufumba kale obanga oli muntu mukulu ng'owulira ojja kuswala mbana abaana kasitekayo omwana wo omwana oyo akomewo wakakole ki akuyigiriza okukola ki okufumba naye mwe twasanga eyo omusajja ali restaurant abeera ku ssimu bamukuba esaawa 3 wajja awuzanzijja mutegeteeke kyokka eno ali mu kulya oba mutegeera kitegeeza ewaka gyagenda okulya ebyo byagenda okulya tebikola ki tebiwooma agenda okulya katono ja sikola ki kusanyusa kakati nno chef mai wabanga ine simere ligale sande totya nawo osobola okujja notekinga buli obushort courses bwatokola ki batera okubadako then bwoba otidde ng'omwana tusuubira nti omwana anabayise nawe maama ajja kukola ki ajja kuyigiriza obufumbo bulema okukola ki akati mukyala wafumba wena omukyala agazima okufumba ekibuzo kikule ekyo nakyo kyakusoomooza bwe kiba kirondya okuddamu omukyala nakyo kiba kimusoomooza era kigenda musoomooza nnyo abaana b'obulenzi abali wano kiddamu bakyala baabwe okuba nti nabo ate bafaayo okulanga bakola singa agambye mukyala kiba kibi nnyo so kintu kyamaanyi nnyo wadde ng'ebintu naye ne mukulamu bwa bulijjo omukyala yenna abadde atuvuza bulungi okufuuka sukawaawo yange nenzanya kale atusanyusa obalaba banyamwe ne bafuba bazadde bafuba balungi akukyekubayo kusukulu kumukole amani agange nze Sharon Murembe ikola ku Delta TV andi TV presenter but I have a skill as well njagala kwebaza abazadde nti bino ebintu byetusoma are not hands on tebituyamba bulamu obwaddala good education nga batugambye wano Sharita nti waayo omwana ayiga okuwandiika okola quotation wetwasomanga amasanyalaze ga physics ndi mutimbya decorator naye wembeera ku TV ayinaaga character ebeereyo wentuuka ku site kukola kusula ku mpewo oba onoonya sente so kyembasaba abazadde oba omujagala beebaza nti mwebale nnyo nnyo nyini ddala nti mumuwaddeyo sente zammwe ne baana ne bafuna emirimu egy'omutwe I really dare you bachef tebasobola kuba mirimu kubanga be batambuza ensi chef yatugamba nti emmere it's a sign of love okulya okwo so mwebale nnyo abazadde mwebalire ddala wamu ne Shamita of course the beauty save it all nti chef olina okuba nga olabika bulungi so thank you very much as well Sheta School of Beauty World mwenna mwebale nnyo chef Michael thank you very much for grooming the girls I love it when I see the girls katuchukula so mwebale nnyo mwebalire ddala
Congratulations, Amanda Chef Michael, School of Cookery. Congratulations, Amanda Sharita, School of Beauty. Ababadeyo olunaku olwaleero obwedda buli muzadde alabaga mubandi abaana nga basoma babitegeera, abaana basaza obusige, abaana basaniridde enviiri, abaana basibye obuswayiri, ate abaana ba Chef Michael bo batufumudde. Kitule kya kaloozi kaffe kimukwana kaloozi kaffe olunaku olwaleero bw'olabanga omwana w'omunyange nga biri eby'ekitabo byo abinamu obunafunafu si musiru era tajja kubeera failure naye ajja kubeera successful. Noonya bunoonya wawaagwa, asinga kwagala byakufumba, asinga kwagala byakusiba nviiri, asinga kwagala byakubajja, asinga kwagala bya mechanic, byoba omuteeka mukwano. Eno future tetumanyi wa gye tutwala, wabula omwana muwe at least kyoli sure tikigenda muyingisa ssente nga tataddeemu nnyo capital mungi mwemuli emirimu gyaffe gino egy'emikono nga ffe bwe tusomesa abaana eby'enviiri naye ne babasomesa ebyokufumba. Omwana noonya amaanyi ge wegali oba omuteeka aleke kwonoonera ssente. Kasita asomako kyasoma n'olaba nti asobola okuwanika erinnya lye senior 4, senior 6 muleete kubeera ogenda mumaliriza omuteeka eri abigwe ng'ate omanyi nti amaanyi ge gali wano. Okitegeera muleete eno aleke kwonoonera ssente bw'amala tetufulira omulimu wane omuzuule omuteeke mwekyo. Bakita Sharita Mazimaavu tujja kubeera nga tusinkana ate olunaku olujjako sande eddako nga tutuusaako emikolo gyaffe. Kwagala nnyo Mukama akukumire, abagole mutuleetere emikolo mu TV tugiraga, abagole tubambaza, buli kimu tukiina mu kalunde gawa tuba ku Yota TV. Bakita Sharita Mazimaavu ndi ku Food Festival banaye bagenda kumpakirira ne jennaali ekyeggulo. Ndaira sirimba leero bino by'enjogera byakumoyo oboyo omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka